welcome to another edition of Kasuku Live, straight from Zanziland. So leero nzize bannange njaga kusoka kwebaza abantu bonna be nalina ab'e South Africa. Thank you ku byonna bye mwankolera, King Shafiq, Vincent, Dean, Zach, Sam, mwena twalinga nabawo ku Sunday ku waggulu mbabuzaako nnyo Mulongo, musajja wange Sudaisi, waliwo Rashidi, Daltoni, mwena be nasobola okubeera nga natuukakaawo. Ngenda kuba, I'm going to take you through some of the things you missed. Of course, nina abasajja nga ate bendeta mu maaso awo bengenda okuba nga bompa a special shout out. Katusooke tutandike mulabemu ku byaliwo. Uganda Airlines. Omusajja yagamba nti make money, eat money, enjoy money. Omulala naga nti sente z'oyina bwe ziba tezisobola kugula kasawo ka sementi zirye. So we are going to eat money. Tujja kuba tubaddira. Togenda kulya. Pastor togenda lya sente. We are going to eat money. Tubaddire. Make money, eat money, kola sente weeyagale. Bana twakaguka wano naye empewo kyetukola tulinga bwana bwambaata siwe giri pastor. Hi guys. Yeah, naye totuuse tugenda lya sente, eating money, make money, eat money. Owomutima omubi fitina yammwe Uncle Bart so kenji simuleko tetulikiriya kadi awo tolabika but eno iPhone yange siiyo saagala onjogereko nnyo. Uncle Medi, omwana oyo mujozi omulabye? Dai katugende tulye. So we are in South Africa to do what I do best, to eat and drink. Kansoke mbawe ku byokulya. No, this bino byakunywa. Ayina ebyokulya bwe binajja nabyo era mbibawe. Otegeere kye baga nti kola ssente weeyagale. Okalabye? Uncle Medi. Uncle Bart akalabye. Yakalengedde. Kitegere. Kweyanzanye soto yanze. Ndi wano ndya sente waggulu ku Mandela Square. Abanoonya mundeke. Sooke mundeke mu katini. Kola sente weeyagale. Uncle Bart. Monte Casino yo ng'etabuse. Okay, ndi wano ne Shafiq. Obadde ogamba otya? Nina abasajja nga B2C be nasobola okusanga e South Africa. We had some time. Njaga kusooka bakulagako. Tuli awo ne Medi oli otya? Medi yaliwa. Raymond Reyes. Sauda we yaliwo. Swaibu. But Badru the East African. Atoli musajja waffe wa Kusi. Oh, nzija njagala tusooke tulabe bano. Twali ku Monte Casino, twabeerawo kon tumanyi tugende wa Raymond Sauda n'atufumbira emmere. Tusooke tulabe bino then betukomawo. Ate tujja ne Gusi. A king them what? King Shafiq. I know people are going to be angry, but I'm at my favorite restaurant here. Bag and bean.
the restaurant have eaten the best things. So meanwhile, this is a starter. Bantu bagenda nnyiga. Leera ifuba etyo. Omuganda yagamba yajja bigereke. Akabina tekafuuwa ttaala. Enjoy your lunch, guys. Yammere sisinalya. Naye abakulu buli jiika ejja. Amaserawundi esooka yagenda kuya Yapu. Raymond bimala nkweppireyo gye. Bwemunebalanateeka ku YouTube siwebulo abuno bwatwezimbe ku lwokubiri ensi etegeera abaana enzinga gye bazingamu emmere omwana we oba okitegeera Sauda yo wamulabye. ajati Sauda yatukozeeko naye Sauda tuli tiimu yo Sauda akuyingira kwenyingira nze nkubuulira era nina ne style zengenda okuyigiriza empya Ozoki omwami anamanya. tagenda mutwezimbe. Yeah, naye nga Mr. Raymond Sebo, thank you very much. With your beautiful wife. Sijja kukola bali baweweeta nti n'omwana kuba omwana talina kyakoze. You and your beautiful wife. Tujja tuisaawo ejjo tulya. So tuyanzanya. Mwebale kusinga. Uncle Medi ali ku ki? Omukutte ye. Amina. Uncle Medi omukutte. Komedi wali wano. Biba bitono. Naye nawe ne wa baati. Tulya migaati na chai. Tulya migaati na chai. Nawe ne wa baati. Migaati na chai. Nawe sikira kuwata zogedde. Tasoboka. Tusoboka la mwana oyo. Simayo watu limusonyiwa. Yeah man, tukyagenda ddala mu maaso era nno gyendi nyambala eno erimu ssente nerimu bikola eno gusi musajja ayita gusi eno babale ozogirabye kati eno lwemimatik n'ennyama kalowooza watufunye buli bumu tunywa omwenge babitusi banywa juisi bali ku juisi ndowooza obalaba kiki balya fruitsi mwetukutukira mu shop manaja yagifunye mwezi wakwate eno naye nokofunye mu kintu kino wano kati boolaba eno nga netulisonyiwa musajja oli omwo yali akulomesezza buli kimu kati ffe tuli ku mugaati tetusobola kusonyiwa musajja oyo tetuli musonyiwa naye nga eno babale eno gusi naye mugenda kunyogerako omwamwe esaati ya Puma engato Adidas sibalina kumanya omwenge ono lwemimatini etaaga nnyo kalanga abamumanyi bamumanyi so kola sente weeyagale make a money enjoy money eating money. Is wrong, and never to your mind. And never you're wrong. Jejo! Guys, your mind. But you got to go like on TV. Uncle Enoka. Eno tugirese. Eyo kati tugirese. Yakubiri ino gisumulula. Busebo jango girabeko. Jango girabeko. Yakubiri tuli mugisumulula. Bobi. Ogirabye. Yakubiri. Tuli ku Sunday ko wano. Naye rugonda ko lwale. Allah. Yetololera Santoni yokka wano kwe wati. Mwagala ogenda mu kyalo. Tetugenda mu kyalo. Santoni
Musajja mwakambo wadde. Naye omusajja yagala tukola ki? Kola nnyo Make money, ssente. eat money. Make money, eat money, Enjoy money. enjoy money. Yakubiri tujijeko akawungo. Waliwo n'eno nayo. Gireeta omwana ayete giraasi yaginywa. Sente atunoonyeza mu waleti ya munne. Naye Light nyingi. layiti nyingi nnyo. Naye era nze alina ssente obumu nkwata kivaayo. Sure. Make money, enjoy life. Kyekyo. Kasuku. Eh? Tunuza kasuku wadde akyagamba. Nti ki? Make money. Make money, enjoy life. Tuli ku Sandeko wano. Santon. Waggulu. Wengendo sula. Naye Balage kaadi. Katonda yampa ekintu Balage kimu. kaadi. Simanyi nnyo kulimba abantu. Nozogiraba. Santon San. Ya. Respect. 5 star. Ngenda sula waggulu. Nfulute kole buli kimu. So much about you. It's pleasure to meet you. Nothing at the moment. When you bring a bottle for us and we have some good time. Ah, you, my in-law, you do well. Eh? I've been telling your wife that you also was gonna be. Akera konjo kyamu. You tell me Ndyena abasajja bankolako bannange saagala mu fitinensi omukulu naye ndi naye oza mutulaba wano so tube bakakkamu bannange need to be slow yamaani naye oba ngenda faanana ntya Allô. Owulira? Darwin, your camera. See the camera yo. sawuda gyebaleko Binti Raj. tweyanza nnyo tweyanzenge naye it is what it is. It is. Nakayize kapya nina okukabatamya mukategeere naye nga make money enjoy money tuli eno tuli mu kulya sente so ekiri Utere. toguma Olunaku lwanje. Kuko yakambye. Owaye, omusajja taguma Omusajja oyo taguma bayina obuzibu tetutumye security. tabulirayo Ngamba tugambi sawa straight. saawa 3 tuli wano abamwana bengi kaliri Southwestern Townships. akaliri okasika So with the first wife, they had 4 kids, 3 died. With Winnie, these 2 daughters. She passed away last year because of COVID. And then so only the other one is left 2 daughters. One from Mama Evelyn and this one from Winnie. Totally had 6 kids, 4 passed away. 2 are still living. Okay. And then a picture of his mother. Mandela's mama. where's Mandela's mother oh he looks like the mother As I said, Daddy had 4 wives. Mandela's mother was wife number 3. And they portrayed the corn on the table. The day when he was freed, he was still married to Winnie. Wife number 2. that one Yeah, Winnie Mandela. The famous one. That's Winnie. She was a pretty lady. That's why Mama Mandela couldn't resist her, you see. Beautiful Mama Africa. I think she was very cute eh? Very, yeah. But people loved her so much right Yeah, and very strong also.
Mandela became more famous because the time Mandela was in prison, she continued, she was traveling. She was beautiful. She was beautiful. So these are all the awards they got. Yeah, from Brazil, South Africa, America, all over. Then in the shower room, So this the one of Mandela's life in Sarafina. The best we know when he was young. And this one is about South Africa. Yeah, so I just bought this book here at Vilakazi Street, Mandela House, and I'm going to make it a point to read it, The Long Walk to Freedom. They say, Mandela said everybody should read this book. So yeah, I'm gonna read this. Okay? Yeah, man. The long walk to freedom. 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 It is what it is. Mwana yakola akokunywa. Kako. Nkabikudde kati. Naye fitina ejja kutta abantu. Naye abantu balina fitina ejja kutta omuntu Uncle Raymond bwekiri nkugambidde wano. Uncle Bart kitambudde naye mmwe kiki ekibanywesa Coca-Cola nga tuli mu mabaala naye ng'embeera yeeyo bannange continue kola ssente weeyagale kyekyo. Uncle Kuku, Chiri kitya ssebo? Ndi wano ne Hajat Sauda. Number 1, Mrs. Raymond. Mulengera. Never challenge, never equal. Kulya eno ebyokulya bifuuse ebyokulya. Oteragamba otya? Kola ssente weeyagale. Tuli waggulu eno ku Sandek. Kati abanaku tebamanyiyo eno. Okimanyi ekyo? Kati bagenda kugamba naye kasuku bwekisera mu mamu ebyo. Wakali okuba mu bino. Ani yaganye okujja eno? Omanyi balina idiose. Ntunuulira. Ndabo neetegereza. Fabian. Ogambye Fabian. Fabian, yono Fabian. Naye ndowooza mukyala wange abeereyo n'agaana nina olulenzi. Naye eno ndi eno Sauda buli muwala ansemberera amugoba. Tebatawaana. Naye nga mweyagalidde South Africa bannange. Kye mutakoze we mutatuuse buli kimu tusobodde okukikola. kye mutalidde Mmwe abali eyo abanaku temulina kye mutubanja. Tugezezzaako balaga buli kifo. So temulina kye mutubanja. Mubuuzeeko. Nakufuula mulimu.
Embeera gye tulimu tukola bintu ebyo ojja kwongezaako kikikya ye buno buki nga twajjiddwa olwo naye wano make money enjoy life make money enjoy life siki kola sente eyagala eba ebintu byensi byewuunyisa waliyo omunaku kali agenda okugamba nti gano maalo zino baziyite batya zendya beef ribs zibaddeko n'otuliro nga tulemeddeko nnyo naye waliyo omunaku agenda okugaa nti neeraga bisoke katonda eyatuwa ye yabama Andaba takiyuzizza Team Sauda We're gonna Don Sauda Boss lady embeera gye tulimu tukola bintu ebyo ojja kwongezaako kikikya ye buno buki nga twajjiddwa olwo naye wano make money enjoy life make money enjoy life siki kola sente eyagala eba zeno bazirundirawo nolaba kukwamizaawo So yeah, the evening starts right about now. Embeera gye tulimu tukola bintu ebyo ojja kwongezaako kikikya ye buno buki nga twajjiddwa olwo naye wano make money enjoy life make money enjoy life siki kola sente oyagala naye okoze ekintu baaba yes man ndowooza ebyo birabye
kati tugenda ate ku kinusi ojjukira omusajja eyayogera Al Capone Babale Balenciaga balinkola batya Lindago Balenciaga yali ategeeza ati bagita Balenciaga eyo lebo jawa soko tuweka video yako ng'ayita abantu ku pate yaliyo abali ba sente mu Santon ba big spender abambala obulungi abambala ebyebbeeyi Alexander McQueen M2 Ferragamo Babale Al Capone Gucci mwena mbayise ku kivulu kya Lavi abambala lebo zokka lebo tojango yambadde simanya bino bigesi simanya bidizero bipalepale ebyo bipalepale bye mwambala ebyo please totawana kujja ku kivulu oyina okwambala Gucci Ferragamo Al Capone Babale Balenciaga Balmain Valentino ezo zonna lebo bwoba toyina akolebo temugula feke mbegayiridde mujja ku kivulu kya Lavi nga 3 Saturday Maude Street Leonardo Santon ku kyalo kyaffe wano wennyini ennaku z'omwezi nga 3 amanya King Shafik. Thank you. Benatuukayo ne mugana erebe ezo z'otunnyonnyola gyeziri nampisaamu n'azindaga nangulira nako yesebo Gucci twamulaba ne lwakyamu Al Capone lwakyamuyita Gucci ye kyekimwanguyira oba ddala kituufu bwe kiri ekisooka because they are double CI not so ngejje kiyinza oluyitale kisobola okuba nga ye Gucci nga ffe tukyogera obubi eno ti Gucci okay sooka tuwa omusajja oyo bwomala nayogera muko nayo eddakiika nga 3 then ate atuyiseemu nayo tulabe ekyaliwo King Shafik sebo oli otya kale obulamu bugamba butya bweyagala ekifo nkulaba okikwasaganya naye no waliyo abaavu abatuulayo teri yali wano ena mufunyi buli ali wano mufunyi era yesobola you were going viral Africa yonna kumpi ne America bankubiranga amasimu Dubai Sweden wa omuntu ayagala omunnyonnyolemu ebintu byewayogera gyebiri bulungi nnyo naye lwakuba abantu tebamanyi bintu ate abatamanyi be batalina ssente bebaavu bebabonabona ate beboogera ennyo wayogera ebintu nga Al Capone ne tulowooza ssebo kati oli mu bya firimu eno waliyo sitowa gye bayita Al Capone gyeri edduuka ssebo Al Capone Balenciaga Alexander McQueen Babale Ferragamo Zigina Louis Vuitton Gucci Ferragamo Ami Givenchy ezo zonna lebo ssebo naye ozigulira mu ddala zigulira mu ddala era ekisenge kijjudde nina ekisenge kiramba kijjudde nsobola okutwalayo bwoba olina obudde n'ogira buli kimu kyonna era ezimu ku zo yeno Babale ogiraba yino Babale eyo nsawo nsawo mitwalo 2.7 eza wano esaati mutwalo 1.3 eza landi Babale then jean ya Doji 1.3 kati engatto ya Gucci iyo era iyo ogiraba ssebo then ekirawuli Tida ekirawuli bakiyita Tida ekirawuli mitwalo 2.8 ejalandi waliwo ekirala ssebo baaba ekitegeeza ffe tuli mu butamanyi eri tebamanyi naye obutamanya si kibi weebuuza ne bakubuulira ne bakunnyonnyola naye kitegeeza abaddugavu si bangi ababiyimiriramu
abatono nga bagwira wano nga bannayuganda abannayuganda obadde otya muganda wange oyagala ate kwonoona kinoonyerezeeko omanyi bannayuganda wano gwe wano omanyiwo kubeerayoko nga basatu babuuze bani abakiyimiriramu nsuubira mu bannayuganda wane South Africa nze bemmanyi ng'ogyeko nze kuba kati nze omu manyiyo n'omulala omu okuleka n'owookubiri eyali agezaagezaako naye kati alika yakivaamu kuba sikyamulabayo tulinga basatu bana bwe tubeera ennyo tetusuka bataano naye nga bemmanyi ennyo bali babiri nina ne bendabalabako eyo nabo babiri naye nga tetuli gundi nnyo kitegeeza mu South Africa yonna tuli abantu nga bana ku bataano naye nga nze omu ku topu abasobola ebintu bino n'omulala bamuyita White Bo oyo yakiika kuba oba ofuluma Ferragamo nga naye ayingira Dolce Gabbana oba ofuluma Dolce Gabbana ng'ayingira Burberry oba ofuluma Burberry ng'ayingira Versace oba ofuluma Versace ng'ayingira Jimmy Choo naye zino sente si nnyingi nnyo nnyingi era omuntu ajja kugamba nti ye wakitoguzeemu obusawo bwa seminti era obwo nabo gye buli era tubikola kyolowooza ate kati kyogamba sente nzimaliramu ebyo byokka nze saatandise ggulo okukola natandika dde okukola sente naye bakuba abantu bo nze naakajja mu kamera kati naye nga mbaddeyo ku gurawundi era abammanyi abambeera okumpi buli kimu kyonna bakimanyi naye abantu bagamba eno tofunika anti mbeera bize oli akunoonya olunaku lulamba omwaka mulamba nga takulabyeko ebyokukola bingi man naye mwebale kukola ssente kati abatulaba njagala tubayiseemu wansi eri amaduuka ago nga boogogedde abantu bagalabeko era ngenda kuyisa bategeere nti amaduuka ago gyegali si byakumala googera Faragamo waliwo gigenda beeri ye Zegina waliwo ne Cristiano Robertini ndabe batunda n'engatto Balenciaga kale katugende tuyiseemu ku bantu Jimmy Choo omanye Annayuganda baakula kuwakana eyo Jimmy Choo eno Jojo Amani Alexander McQueen yiyo nayo omusajja yali abagamba guudi zino nga muziwakanira Alexander McQueen Babare yiyo omusajja yabagamba ebintu bino Babare ozogiraba Zegina yiyo muyiwulira ne mugasa ebiriyo eno Dolce and Gabbana eyo Todds bawulira biwulire kati gusi yiino naye abasajja basimbye layini ogiyingira ozogiraba wuuyo abasajja nga bayinamu nnyo ku ssente kyekyo eyo Louis Vuitton ozogirabye Louis Vuitton ye Versace eriwa eno Louis Vuitton eno wagiyita otya Faragamo abasajja abamu beeruma n'ennimi nno okimanyi kasiku nti beeruma ennimi Faragamo Salvato Ferragamo bamanyi okweruma ennimi nene ensemberayo ddala Al Capone pozi eriwa kale ate tujja na bipya
Abasajja baba baali batidde biri. Baba baali batidde biri. Kalaale tuleeta bipya. Eno Arthur Kaplan. Kochi ziizo. Eyo Amani. Polo. Emporio Amani. Tiger of Sweden. Al Capone uno. Mwetuyengedde nno kati mwetugenda ozijja. This one, let me open it. Mu hotel waggulu. Si we tutuuse okuddayo. nagenze nako bwezi. This one how much? This one is 65. Mount Kerea. Mount Kerea. Bakaita Mount Kerea. Omaite bamanyi bintu nabo. So this one you just press it. Yeah, press it like this. And see it opens. I'll take this one. This one I press it. So they gave you your bag. My bag. Since after I opened it now. Oh, Like it's at full home. bag. Oh. Oh, it's at home. Okay. Oh. All right. You're at home. When are you coming? Check on the walls. So this one, the backpack. Kyekyo. So when do you want to come for this one? Take this one. Which one? This one, yeah. Size 6. Yeah. Huh? This 6. Let me see what's up with this one. This is 7, this one. But this one, let me show you the cutting. This one is big. It starts from 5. It starts from 5 on this one. Put this one on the back there. Abasajja tebamanyi bintu. Bawulira Al Capone. Bawulira buwulire. I think this one will fit you. This is 39. It starts from 39. Yeah. Obalagana ku babali. Babare. Obalagana doki. Jeri. I guess the price for this one. I will show them the price on this. 27. 27, 27. This one. Obalagana ekirewuli. Balmain. Mr. King. This one how much? This one is 27.7. This one. 27.7, 65, and then this one 26. This one. No, don't see. Height. Okay. Where's the black? The black one is this smaller one. So that's the smaller one. The 200 mil is 2,155. Then this one is finished. Yeah, it's finished. But the nicer one So kawe kuva pona. Owulireko. Obe nakole. Ako kajja mmala. this one is nice. Amasamu. 110 mil. 110 mil. Which size is this? This is the 100. Then what about the black coat? The cord is this one. Is 125. Mid. Yeah,
25 With the same size? Yes. No, this is more. This is 100 You hear mine are used? This is the best. The one I'm putting, I'm wearing. Yeah, and also this one. Loja Amberwood, you know it? Strong one. Yeah, You know it, this is eh? strong. 15,000, the one I put. And do that one. This is more This like is how much? 2 for 50. And then that small one? It doesn't have a smaller one. It's only one size only. I've never had a smaller size. This is like coming to I don't know. Aha, mulongo big boy. Yali next stop over. Bino byonna mbikunyonnyola. Nga nva Santoni. Wali ku Mandela Square waggulu. Gye nali nsuze ku fuleyo 16. Nyamba. Kati Santoni. Wano mu Uganda ebeera ki? Teriiwo wano. No, like sengamba. Tewali kifo kiringa Santoni. Tewali kyensobola kugereza Kampala. Ati Santoni tekiriiwo. Okay. But it's the richest square mile in Africa. If not the world's richest square mile. When nali ku Sunday ka waggulu ku hotel bajita Sun Alikati obuzanza njera bidde naye when nali era when nava was from presidential suit. Presidential suit nenga nali ku biru ya King Shafik avao buli kimu all expenses paid. Oli omusajja ku wagusi kulya kunywa kwebaka kutambula ngali namu nene saati nenyingira edduuka nangalonda eno gye bayitaani eno gye bayita oba babali anyway nagendako bamusajja wange mulongo Hamaskral mulongo agamba atya mulongo alina apartment zazimbyeyo agenda kukolawo lodge bantu babeere nga beebaka so twaliyo kaawo ne tuyitaayitamu era naye njagala mubawa abantu ba fitina kati batandise kitulaga kyeraga fitina ejja batta fitina ejja kutta ogamba abantu babeere ne fitina buli omu afitine waafitinye naye ejja batta don't do as I do but don't do as I say. Do as I say, don't do as I do. Tuwe mulongo omusajja wange alinga boola yaman naye tetusekisoboka ndi wano ne Mr. Mulongo ono ye godfather wange sebe South Africa wano oli ne baba ntwala wa bembasiita wa mulongo sijja mugaka ngende nebake sibe kiri super tuli wano ku structure lozo ogiraba tuli mu kuzimba yangaye nti kasuku akasenge ka wansi kako ng'ogira wonna ng'okebaka Shafiki bane Shafiki oli otya bemujjako eno mubaaki ye dawo muwoza ki salamu alaikum salamu alaikum tegeeza ki jamani naye nga tuli wano baŋŋambye nfaanana ssente sente zo zifaanana sente zo zifaanana naye zizina naye zennina zinsobozesa okunyumirwa obulamu tekyetaagisa nnyo abantu soko balage wano waggulu balabe ekintu ekituuse jangu ennyumba bezitire zigenda kufaananase ozirawo naawe omunda ozirabe naye mulongo gwe babiri kintu mwe bali kikwasaganya mukoze sente kweyiya kimu kyofunye ogamba ate kati abantu baffe bano balaba bo balowooza kati structure ngeno ejyalowooza olina miliyoni ne miliyoni ne batamanya nti enkwata gyokwatamu ssente zo naye eri very important Ateze kasuku sifukamira sifukamira nfukamira ofukamira ogenda kwegatta olinga mirundi yagamba nti afuka kulongo ate ensi yonna ekimanyi ofukamira ogenda kwegatta kati
olinga mirundi yagala afukamira agenda kwegatta kansigalamu afukamira ate nga mu position ye etakyusakyusa style position emu emwanguyira gyafukamiriramu tabale mwagala nnyo premier kumitinga sebo kojja ogenda mumitinga ekyo tokyeraliikirira so webale kukola mulongo nakutwaniriza buli lwe tujja eno abantu beekweka abantu tebaagala laba bantu naye tujja eno tetulina nnyo ssente zetutambuliramu nti tudde eri naye obwoluganda ne tubaawo ekintu ne tukikuba twagala ssebo singa bali batugambo osanga mu hoteri eno ku Leonardo Hotel side naye okkiridde Leonardo embagambye bendi nabo nti bwe mbasiirabe mulongo keesi zange kangende nazo kiba kitiibwa era ssebo webali kutwagala webali kukipinga lo sebo kiba kisobola naye okipinga lo notujjamu ofaayo enaabanaku banno oli munammwe awo amayati nabagambye ewaffe emyaka omuntu woddayo okwavuwalira nagibuuse asoboka emyaka 3 ewaffe obwavu tosobola kuddamu bulaba kati nabuuse obwavu so tewaba walowooza lulijja nondabako ng'ate siina sente sente siina nnyingi naye entini nzirya ekijja kijje abaana balisikira ebisiimuula naye gala nyaka tukatandika Uganda wanti kola kasuku for delivery na omuntu bokola Kuku's drinks naye abannayuganda bafu tebamanyi nti mbafenya banfiirako banjagala naye bantama tugende mulongo naye wano sowa zino the area zaffe mujja ne tukikwasaganya ne tulaba eno guest house ompita ogenda giyitaani Boss Plus View erinnya ly'ekitundu lino tuwa vibe Boss Plus View yes sir. Okay. Guest house Northwest province ebintu obimanyi bulungi taata omutwe gukola byebyo nno bannange abatulaba ebisiga ani ate lwaki ebisigadde era bajja kuba biraba ku YouTube ku TV kati ate nabanjogerere kasuku omutabani wange jangu wano kamera shali ono mutabani teka kamera ko wansi ojje wano TV zikusoka zikulabe n'oyo mulala kamera bano omulala ali wano zino nnume zange onakufaanana ate mwebale kwagala Uganda abantu batuuka eno sebo ne bagyerabirako naye omwana ng'essaawa y'amaanyi naye naayogera Oluganda bamuyita Mr. Offense ono Sharif noza mukirayi mukitegedde bamuyita Koni Koni Baloyi si Koni oyo waffe Konyi si Koni Konyi Baloyi byebyo nno bannange ndowooza mulongo tugenda ati kukiddako katugenda olwo mu bifaananyi ebigenda obbalumya fitina glasses wazire niwana n'amerikano kola sente omuntu ali eyo abaavu mugenda tukolimira mamanyi but make money enjoy money sometimes we fall satisfied sometimes God I don't want to make you cry making money enjoy your money why are you saving when they are printing why are you saving when they are printing why are you saving when they are printing on WhatsApp or Snapchat straight 1 2 3 too many years ahead hola making money enjoy your money why are you saving when they are printing
Atako kampadde. Make it back. Kasuku. Akaswa. Ekikuyiza kasuku ki? Make money. So that you know the difference between an ant and a boot. Oyo bamuyita America. Continue. Mwami Kasuku. Ola sente mweyagale. Make money. Oli bamuyita ba Raymond tulina babiri. Why are you saving when you are plenty? Turn up. Get that dog, get it up. Put up. Turn up. Hey, don't stop till you get it up. Pop. You know what it is? Yeah. Hey, don't stop till you get it up. Hey, tugana mupate. So nkwate ngato soko nzijeyo nyambusa abana kumufa make money. Jangu. Tugana mu white and gold. Let's start till again. Make money, enjoy your money. Spending money, kabachako obupapula. Uncle Cuckoo! Hey! A night. Hey! Make your money! Enjoy your money! Hey! Kola sete we yagale wale. Chukela white and gold cut. Look at me, man. Look at a guy. Lede romana gwe bayogerako. Moses gwe yayogerako. Wacha. Hey. That's how the wrong fight. Ray. Utiyanga Take a snapshot.
so many other things happened in between. Nagenda kewo omusajja Americano ali Rand Park Ridge awo ne tunywamu yampa chiwhisky bakita Black Panther ani Americano ne mukyala we ebya whisky sibimanyi nnyo yampa chiwhisky bakita Black Panther ekyo nkine waka ngenda kinywa Christmas okyakiterese oba New Year's yes then nalaba mami Americano buli kimu yakinkolera alako kwa America oba yali yokko nako omusajja wange Haji Ajani nirabira erinnya lye omusajja NRM awo gwa musanvu Haji gwa musanvu kati wenzira wano ate wenasanga Sudais nali nzirayo Sudais emotoka yagireeta ebuuka eti nangamba kasuku tosobola kugenda nga tokoze eki nga sikulabyeko tonsibudde nankwatira kashi tetwasobola yingira abantu wano naye ngamba kwata zino tandika nazo so wano tugenda kulaga nga nsimbula okuva ewa Raymond basuka nanfumbirawo akamere biki ne tugenda ku kisaawe paka we nasanga Sudaisi Paul Businje ate musajja wange Patrick namulabako ye yankima ku kisaawe naye nga ali busy kati saddamu mulaba okuvaawo so byebyo nno until next time ngenda balekera ka video yako mubeere bulungi banaye ekintu message nga benji bagamba make money enjoy money kola sente weyagale ate eat money why do you save money when they are still printing Lindako as in eat money dia sente kwate papula ziriyo ziri dia sente tewali wakikuteresa sente nga banka ekyakuba endala so until next time peace your man banaye so njalo so kwate eri abantu balabe gye nasuze omanyi boogera nti kasubwadde osuze mmanaku biki eyo bagiyita Santon nga boogiraba wansi awo kati ate ndeeta eno okay so this is this been my room here this is my bed nga bookiraba Uncle Medi nkikulekeremu ko kikwate oba ne sauda nkibalekere mu kiwuliremu ate kasuku mufumbo yenga yasuzeemu yekka kasuku mufumbo ndi mufumbo Uganda anti Medi agamba bakitulekere fa abafumbo nkome wano ne yasi tweyaza yebera bulungi nsinzidde wano wa Raymond okubeera nga mbata mvudde wano North Gate but jangu abeere mu video eno nga tukola intro ne Medi kubeera busy nnyo beera mu video olabike Sauda jangu abeere mu video eno njagala video eno ngenda giteekayo tuliddamu giraba emyaka nga 10 from now ne tujjukira bannange so ono musajja wange Medi bwe tubadde tutambula eddooni wange Medi ne bwe yagala $1 million kati ogifuna nimbi $1 million no $1 million rand $1 million kibadde kidduse nnyo kibadde kiyiseewo ono Sauda mukyala wa Raymond bwe tubadde Sauda we bale kutufumbiranga mmere ne tulyako of course nokwata mu nkalo Sauda akutteko mu nkalo yakuwadde enkofiira bati ene enkofiira wagimpadde naye tewagimpadde kunjoga njikuddiza ennyumidde enkofiira ziriwo okunyumira so kati then yamuwadde enkofiira alinga oli eyaŋŋamba nga nti ng'engatto za Medi otikide eno eringa engatto za Medi oba nzinguddize so kati ku kamera bati genda okwate akakundi mwogisibidde ogenda kigasi eyo enkofiira ye bati nyambaka akatujja kasala bati tonjoga butyo oŋŋamba nenkuddiza enkofiira yo nga nkyali wano beba yenjogesa okay ne omukulu Ray musajja wange Ray yatwala ba B2C ewa tetwali ne Ray twagenda ba B2C mu motoka Medi n'atugulira n'emmere eri wansi ngoni Monte Cassino La Rosa La Rosa sente baali baziina
Baada sente bali baze kukola. Bali baze kukola tewali buzibu naye tufima mu abatwala. Ne tuvuga biddigi ne tukuba bino ebyamasasi bino. Totusetinga So ekyo njya kibajjukiza babagala batebaagala. So era gwe abavuga batwala ku kisaawe. Oli muto wange. Gwe. So bati betubadde kati tugenda ku kisaawe. Mugenda kuba of course it's been nice. Kyokka kyenkoze wano ekisinga obulungi neekumidde nnyo mukyala wange. Badde musajja ali hambo. Ebyana biri eno naye ngambye simanyi oba omukyala onookiraba n'okitegeera nenagambye because of you kankireke. Omwami amanyi obukodyo obw'okuuma obufumbo. No akimanyi nti obufumbo. Bambi yogera ku nkofiira. Olina kwekuuma. Tugende. Kati enkofiira tukwata. Andi ene simu sebe nsigalako paka ku kisaawe. Esimu. Ani agikwata? Genda gikwata. Kati ate nze nnyini nga togenda kunteekamu. Nze nnyini vidiyo. Oba kukuba okwo nnamba kutukwata kubo. Kale kati jangu ng'otugoberera. Nedda ssebo tulina okukwata ekkubo lyonna. Tozannyira mu content. Tulina okukwata ekkubo lyonna. Tusooka ba musajja oli. Anti mbadde njaffe tugenderere. Gwe muyita omukwate essimu ogende ng'okwate. Mukulu ssebo. Ate bwe tunatuuka okuggyamu ebintu. Tugenda beera namu. Tusooke tugende. Tunadda. Sigala nga kwoli tovaako. Kati oyagala ntuule emabega mu moto gunyige ng'ate emmotoka waliwo eri endala. Mulimu ebintu. Kati tuule eyo ntuule wali tugende. Tuule omwo n'emmere. Anti kuba nsigala mbyagala byonna. Onkute bulungi wansi n'engatto biki byonna. Nze badde esira nditadde ku nkofiira kuba ye yange. Beba beekwata obugatto biki. Banayi. Kale Hajati. Tunaddingana ku shopping. Mama, beautiful. Beautiful wange. Njagala omunnyonnyola nti mbadde neekuumye nnyo eno. Wakiremeddeko nnyo. Nazi beemu roast chicken, Buddha palm, crouching tiger. Naye kofiira yange togiteeka nnyo mu musana. Roast chicken. Obanga nkoko kalirire zino ezewandege walaba TV chicken. Ebe. Roast chicken. Kale mbigyeko. Jako. Yaman, tugenda. Naye nze ebintu byaffe obiraba essaawa yonna tuyitamu yaman. Suggesitwayo twagala bayisaamu. Bannange kati wano we tuli essaawa yeeyo tugenda. Uncle Bat. Kiwedde. Hello. Musajja nga alina YouTube channel ye Vibe Life UG ogigendako n'ogiwatchinga tusobole okufuna watch time tumonetizinge. Kati bwe tumala monetizing era tukugambe nti bw'oba ogiraba teweefuula mugezi nnyo nti gwe buli kalanga akajja kakumalira obudde. Akalango kalabe osobola okufunamu sibe kiri okitegeera. Kati naye gwe nga ngenda kuba nkedde otuulayo saa ziri 12 tebasoka kuwaayo ku bya mmere nga wakatuuka. Nina gwe ngenda okuba oluseke lw'emmere wali kakkana nyakumula wali ngende ntuula wali nfune byendya naye nga it's been a fruitful week. Gijjanga obeereko mu gundi yange. Agisudayisi mbadde ngenze nga sikulabye. Mbadde ngenze sikulabye naye ekirungi kati nkulabye. Abasajja bo batumire Kayima, Ruthi, Haji mwaze ne mulaba era abatumidde nti mugamba kino ekirungi
obadde teweebase ate obadde tonneekwese waliwo luli bwe najja eno abantu nga banneekweka naye kisoboka kusaidi yange okimanyi obadde bize ng'olina byokola so essaawa yonna tusimula Meddi naawe jangu tubeeremu ffenna kati olonzija mpolampola kati nekyewuunyisa ebintu byensi bisesa naye bannaye you know how funny the world is for the last like 3 or 4 years bakwano bange bonna abasinga basiraamu kyekintu ekyewuunyisa naye nemedde ku byokunywa naye nsaba mukama ompero ate saidi mmera nsaba ebyokulya ebyo nabita mullo naye kuva dda si bwe kiri haji waŋŋamba nti kasuku ku lwange ebyo bireke ebyokulya byo nensigala ku byakunywa so Uncle Meddi ono yabadde andimu yantaalwa wano nanziza wali nanziza essebo naye ate ayina ne sente onoonya miliyoni ya randi wano nkikubye nnyo abantu banakubira ewaka ati Uncle Ray ssebo jangu tukibeeremu nga tugenda ono mukyala watufumbidde buli kika kya mmere ne tukirya musajja wange nga bw'omulaba ewa muganda we nali ngenda gendayo ng'agenda kimayo mwana we naye puroguramu ne zitukwata naye mbuga kale ebisese obimanyi lwe nasemba okujja wano Sudaisi yali ampise ewa muganda we ne sitajja nenkwatagana Uncle Paul jangu ekitulaawo kibeemu tuli Kasuku live naye eno video tugenda giteeka ne ku TV ate abantu banamanya atya nti twaliko eno omanye abantu bajjawo ne balowooza omuntu talina bantu be Uncle Paul Musingi omulabye musajja wange lwakuba abadde mulwadde season eno yonna naye nga ajja kuba bulungi so that's been me here in South Africa. Omanyi wano abantu beesiriwaza nnyo buli kiseera ne bambuuza Kasuku nga togendako walala ngende wajje sitalina bantu abantu bange bali wano okitegeera era tebona nzije eno era ne mu feebu nkomawo eno era kulya sente nze kasitambulira nti kati sente zaalabise nga nzija nga nkikola ki nga nkikwasagana so na buli muntu ambaddemu e South Africa wano special mention egenda wa musajja wange King Shafik omumanyi King Shafik omumanyi bulungi omanyi face omusajja oyo yanyemereramu okuva lwe natuuka nali ewa baati ennaku 2 nantwala Santon waggulu obalaba nantwala Santon waggulu gyembadde era gyenvudde leero Santon Sky wali ku Sandek omanyiwo twaliko ku Leonardo luli lwe nali eno basi so nkubuuzizaako nnyo alina abasajja be Zak, Dean, Yanga, Sam ne Vincent Bakavin Vincent wamaanyi levo ndala yabadde amaliridde naye omukyala yazze naŋŋamba nti baby, are you coming back? What's why? So that's one of war. One you might jab ogenda. Kubaba bandala abasajja enkola gye mukola eno. Mulinga bulogo yi kati binyumango jja wewe wale kuchimanyi. Nobeerako kyokoze n'ogenda nako guno mundi gwadde wanyogoganya ati. Semote bulungi naawe. Omaiti natuukira mu omukaaga yebangamba winter ebeera eri wano so sijja kusobola anyway until next time my guys in South Africa Dalton tewajja kupate ya Dalton waliwo omusajja amuyita Rashid owa Raihid Schools oba omumanyi Rashid Nsimbe yes waliwo n'omwami omulala ali wali Kempton essomero ero baye Sacred Heart ye Hassan Bossa naye mubuuzizaako nnyo but muntu kyomulagota Patrick Kaboyo how are you sir Patrick Kaboyo naye tetulabaganye nno by the way twelabako olunaku olwo
ne Saddamu mulaba naye yaŋŋamba ndi bizi omanyi betujja eno omuntu baga nti ndi bizi omuleka okusinga oli wanaatuula naawe awo ne muzirya ne ziggwawo ate n'atakikola so yeah. But Badru, thank you very much. Raymond, Uncle Medi, Sauda, n'abalala bonna abambaddemu kati olwo nkiggala naye bat ngenda kuddiza enkofiira yo ge mazima ngenda gikuddiza nedda bat akutuliko osibiramu sikennagamba sibira mu namba 2 abule ndabika okuba ajja kujinvumiramu nga ntuuse e Kampala kano katate bwoba otuula osooka n'ogijjako nga naatuula wansi gemateeka gaayo talina kujambalira na musana mu ozijukiza oli Dube yamugamba atya kankuddiza ekkanzu yo bana mbeere bulungi mweraba olunaku lwaleero abantu abaavu muli batuleekaanira bali eyo badde babuuza mutemulidda temulikola mutya nobabuuza nga bwe mwatutumyewa basumbuwa abo balinga oli ow'omwana kasikutumira ku jjajja mwami abeerawo wano mu Kamooli Layira jjajja Brian White nkutumiddeko wabona ndeka Bulaka wankola ebintu by'ekisiru